بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، atumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatukuumye nga tukyali balamu, kubanga ekyengera eky'obulamu kyengera kya bbeeyi, atakirina tasobola kusinza Allah. Kuba mwakafaananyi olwaleero abali wansi w'ettaka abatakyasobola kugamba kigaa nti rabbi gafirli, okubemu ekifaananyi kwabo abali mu ssande essaawa zino. Allah bagalamizza mu madiiro nga bamaze okujulukuka, tebakyasobola kugamba kigambo kyonna nti rabbi rzuqni. Kati ffe tuba tulina ekyengere ky'obulamu, tukikozese fi ta'atillah, mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe gwe tuliko oguga nti ihfadillaha yahfaduka, wekuumire ku Allah naawe Allah ajja kukukuuma. Abantu abasinga obungi twagala nnyo obukuumi okubuteeka mu bintu ebirala. Olina omulaba nga yeetangira, nga yeeteekako obukuumi, n'aleka obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa khairul hafidhin, ye mukuumi asinga obulungi, ate era buli weekuumira ku mateeka ge Allah subhanahu wa ta'ala akuuma obulamu bwo. Okumanya Allah akuuma omuntu singa yeekuumira ku mateeka ge, nga bwe yagamba Ibn Abbas n'amugamba nti ihfadillaha yahfaduka, wekuumire ku Allah, Allah ajja kukukuuma. Allah akuuma eddiini yo n'otuuka mu maaso ge n'obusiraamu obutuufu, nakkuumira abaana bo ne babeera abaana balongoofu, nakkuumira emmaali yo, n'akukuumira ebiyungo byo nga biramu. Tunaatuuka mu myaka 7 ng'akyawulira, tunaabeera mu myaka 80 ng'akyalaba. Olwaleero otunulira abaana abato bavubuka myaka 19, 13, 7 balabira mu gaalubindi. Okukuula amannyo kiyitiridde. Basajja ab'edda baawangaala beekuumiranga ku Allah, naafanga amannyo ge gonna mu kamwa mwegali. Naye buli weekuumira ku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kuuma. Tumwekuumireko Allah subhanahu wa ta'ala atukuume, hatta ajja natukuuma mu kiseera eky'obuzibu, atutaase, abeere naffe mu buli mbeera zonna. Omulundi guli ogwayita twakoma tunnyonnyola edduwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwe yeekingirizanga ebintu 5. Olwaleero tugenda kunnyonnyola edduwa 2, naye waliwo edduwa gye twaleka abatuwuliriza mwenna nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeekingirizanga ebintu 5 mu bulamu bwe, olw'akabenje akanene akali mu bintu ebyo. Ekisookera ddala hadisi eno ya Abi Hurayra eri mu Tabarani. Sheikh Nasruddin Albani alayhi rahmatullah yaga nti sanaduhu jayyid, naye nabbi yeekingirizanga ebintu 5. Kisookera ddala yagambanga nti Allahumma inni a'udhu bika min jarin su'i, Allah nkusaba onkingiriza omulirwano omukyamu. Mulirwano twagunnyonnyola ne tulaga obukyamu obuli mu bamulirwana, ne tulaga n'omuntu engeri gy'ayinza okweyisaamu eri mulirwana we. Mweyisenga bulungi eri bamulirwana. Nabbi n'agamba ekyokubiri, wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashibi, Allah nkusaba onkingiriza obufumbo obutajja kunkaddiya nga sinnaba kukaddiwa. Abantu bangi bali mu bufumbo obulimu ebizibu, okwesooza, kusula mu ntebe n'okusula mu galagi. Olina abeera nga yafumbirwa kufuna ssanyu oba kuwasa kufuna ssanyu, essanyu eryo ne libula olw'obuzibu obutera okubeera ku sayidi zombi, either ku sayidi ey'omukyala oba ku sayidi ey'omwami.
kati sabanga Allah kingiriza obufumbo obutajja kuleeta nvi nga tonnabakaddiwa. Ekyo kiraga ti omuntu olwabeera ne stress, ebirowoozo ebizibu ebimuyitirirako bisobola omuleetera envi n'okukaddiwa. Kati ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah akimukingirize. Abantu bangi bali mu bufumbo nga mitawaana miranga, kukaaba, tatuwadde za kulya, batugobye mu nnyumba, omwami ali mu lusirika, ate kino omukyala, naddala abakyala banyigirizibwa nnyo ku sayidi ate y'abaami. Baami balina mu kali ak'okusajjalaata, n'asajja attaliira ku mukyala n'ammalako emirembe kumujooga mu mbeera ezifaanaganako bwe zito. Naye Nabbi yasabanga Allah amuwa obufumbo obutali bizibu, tajja mukaddiya. Bantu bangi bakaddiye lwa bufumbo. N'asaba ekyokusatu, n'amugamba nti wa min waladin yakunu alayya rabba, Allah nkingiriza omwana nga tajja kubeera mukama wange. Amakulu omwana nga yakufuga nga gwe mukama we. Abantu bangi tulina abaana olwaleero, abaana be balina control mu maka be bafuga. Omuntu n'awangalira mu mbeera efaanaganako bwetyo. Tulabanga Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti innama amwalukum wa auladukum fitina, emmaali gye mulina n'abaana kikemo. Abooluganda tutegeka abaana okusinga okubategekera. Bazadde bangi olwaleero ennaku zino mutegekedde abaana ne mwerabira okubategeka. Omwana n'akufuukira ekizibu. Baana bangi abatutte bazadde baabwe ku poliisi, abaana bangi abasabye bazadde baabwe ebyobugagga nga bakyali balamu, abaana bangi abatemye bazadde baabwe, bavubuka bangi abakozesa ebiyagayaga ebitamiiza, abasobezza ku bannyaabwe bennyini ne babazaalamu n'abaana, waliyadhu billah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agaa nti wa min waladin yakunu alayya rabba, Allah nkingiriza omwana nga tajja kubeera mukama wange. Amakulu Allah akugabirira omwana akuwa ezzadde erijja okukugondera. Ogonvu omwana tumusabe, omwana abeere omulongoofu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asaba ekyokuna n'agaa nti wa min maalin yakunu alayya adhaban, Allah nkingirize maali ejja okunfuukira ekibonerezo. Obugagga omuntu bw'alina buleme kufuukira kibonerezo. Tulaba Allah bw'agamba nti innama amwalukum, emmaali yammwe mazima gye mulina fitina, kikemo kiyinza okujja kwa Allah. Abantu bangi balina obugagga nga adab yabujja mu haramu, bw'afuna ssente azisaasaanya mu haramu, n'azimba amabaala, n'azimba loogi, n'akolamu ebintu ebitagasa ebirimu okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda emmaali Allah gy'atwazise tulabe nga tugikozesa mu makubo aga halaali, oleme tufuukira adhab. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la tazaalu qadama abdi yawma alqiyama wa la tazulu qadama abdin yawma alqiyama hatta yusala an 40. Bigere by'omuntu tebigenda kuseetuka kuva mu bbaliro okujja nga Allah amubuuzizza ku bintu bina, naye byagenda mumubuuzaako wa an maalihi, bagenda kubuuza ku by'obugagga. Wabujjawa, wasaasaanya otya ensaasaanya. Emmaali eno tugiraba etusanyusa, naye ate ku akhira esobola tufuukira ekibonerezo. N'olw'ensonga eyo emmaali Allah gy'aba atuwadde tutunuulirewo we tugijja. Abantu bangi batunda myenge, abantu bangi bali mu riba, bwebajja obugagga bwe basuubira, naye ate ku akhira ijja kubeera miranga na biwoobe. Emmaali tugikozese mu makubo amalungi. Allah baagiwadde mu makubo aga halal, mugitole mu zaka, musaddaake, muyambe abeetaavu, muyambe bamulekwa. Innama tunsaruuna bidu'afaikum wal masakin. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti Allah abataasa
olw'okuyamba abeetaavu n'abanafu ne Mariyamu oyo Allah gy'abawadde. Muwe zakka musaddaake. Ekyokutaano Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yasaba Allah amukingirize n'amugamba nti wa min khalilin makir, Allah nkingiriza omukwano ogw'enkwe. Bantu balina emikwano naye nga gyankwe. Oli akulaga nti mukwano gwo wano ku maaso naye nga munda muli ajjudde mu bukyayi na butakwagala. Bw'ofuna ekirungi azimba omutwe. Olwaleero enjogerero omuga nti azimba akasajja ku mutima. Wa min khalil makir, oyo gw'olina ddala mukwano gwo akusekerera ng'ofunye ebizibu. Mukwano gwo oyo gw'obeera naye mu kiseera eky'obuzibu. Abamu emikwano gye tulina gitwagalako byaffe, bwe bimala otugendako ne gitwabulira. Gy'emikwano egy'enkwe. Mukwano gwo tasobola kukugeya, mukwano gwo tasobola kukulabako kibi n'atakuwabula. Naye abasinga obungi batusekerera nga tumaze okufuna ebizibu ate nga mikwano gyaffe. Ne tulwala ne batalinyana ku bitanda, n'ofuna ebizibu ne bakusiba mu kkomera ne kitamukwatako. Mukwano gwo oyo ng'ofunye ekizibu nga bwe kikuluma nga naye kimunyiga. Emikwano gye tulina tugicekinge. Mukwano gwo oyo alimu okutya Allah ng'akulumirirwa, akulaba oli mboononefu n'akulumirirwa n'agajja ntugende tusaale, yambala bulungi. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah amukengerize omukwano ogw'enkwe, nga tulina emikwano egy'enkwe mingi. Bantu bonna abaagala okututuusaako obuzibu bayita mu mikwano gyaffe. Omuntu ayagala okutega obutwa ayita mu mukwano gwo gw'otambula naye. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba wa a'udhu bika min khalilin makir, Allah nkengeriza omukwano ogw'enkwe. Ainuhu tarani, andaga mu maaso nti wa mukwano, wa qalbuhu yaraani, naye nga munda muli ajjudde enkwe na bukyayi. In raa hasana, bw'andabako akalungi dafanaha, takoogera. Wa in raa sayyi'a, bw'andaba munze ekibi adhaaha, agenda akisaasaanya. Ebintu ebyo bitaano Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba nabyo Allah subhanahu wa ta'ala abimukingirize. Edduwa yaffe ey'okubiri gye tugenda okufundikira nayo Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagisabanga n'atukubiriza okubeera nga tugisoma. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء وأمر به إذا ناجت لقرا فدل على شدة أهميته وبكر وبجرم بنينه والعناية به لو كبيرا تجفا كنيو. النبي صلى الله عليه وسلم يسبان الله نامغانت اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. Yasabanga Allah namuga nti ay Allah ajirni min shiddati albala, ay Allah nkingiriza ebikemo, ebigezo, obuzibu bwe sisobola kugumiikiriza. Abaluganda abantu Allah bateeka mu bikemo mu bigezo nga tebasobola bigumiikiriza. Binza okujja ebigezo ebyo sawa'u kana hadha albala jasadiya, binza okuba bikwata ku mubiri kala amrabu ng'endwadde. Omuntu Allah n'amuleetera endwadde n'apookya n'endwadde okumala obulamu bwe bwonna nga mulwadde. Kigezo, kikemo. Omuntu ne bamuwanika amagulu galimu ebyuma, ali mu ddwaliro gy'awangaalira obulamu bwe bwonna, ali mu byuma. Omuntu n'alwala endwadde ez'olukonvuba, omuntu n'alwala endwadde ne zimuluma ebbanga obulamu bwe bwonna nga zimuluma. Aw kana balaa ma'nawiya, kiyinza okuba ekigezo mu mbeera endala, kiyinza okuyita mu bwavu. Allah naggezesa na bwavu nga la tatahammalu, tosobola bugumiikiriza. Nembeere nga bagumiikiriza mu kiseera ekyokugezesebwa, kubanga Allah agezesa sobola okuleeta obwavu ne bugwa mu maka
ne bugwa mu famire ne bugwa ku muntu hatta nabula ne okusula. Abantu bangi ebyobugagga bigenzi olw'okugwa mu mazambi, olw'okugwa mu riba ne bafuuka abawansi. Kullu hadha bala, ebyo byonna bigezo bikemo Allah kyaba kusuddemu. Bwava obuyitiridde omuntu n'abeera n'obwetaavu buyitiridde, mulwadde ate mwavu, alina abaana tebasoma, talina waasula, hatta omuntu atuuka n'okulwala olw'obwetaavu obuyitiridde. Ebigezo Allah byasobola okumuleetera. Landiroodi n'asindika n'akabaluwa ku kitanda n'amuga ofulumya ddi ebintu. Ebyo byonna bigezo bikemo. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah n'amuga nti Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala. Allah nkingiriza omponye obutangezesa bigezo bisobola kugumiikiriza kunsulako obuzibu, kabube bulwadde oba bwavu, mu mbeera zonna. Wadaraki shaqa ay wa ajirni ay yalhiqani mashaqqa. Allah nkingiriza obutabeera mu kuzikirira mu nsi, mu bantu bange, mu maali oba ne kwakhira, oba ebibonerezo eby'amaanyi Allah okubinzisaako. Wadaraki shaqa, Allah n'obutanzikiriza kuno ku nsi mu mbeera zonna. Eitha mbaana Allah bakuwadde, Allah bana n'abakutwalako, n'ofuuka nga tolina kyolina, Allah n'akuzikiriza kuno ku nsi n'oddayo wansi eri, ate Allah abadde akusitudde. Wadaraki shaqa, Allah asobola okuteeka mu bizibu, kukuggyako bantu bo bonna, Allah n'abakuggyako n'osigala bw'omu, n'obanga ataazaalibwa na bantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ekyokusatu kye yasaba mu dduwa kye yeekengeza nakyo Allah n'aga nti wasu'ul qada, ay Allah nsaba onkingirize su'ul qada, okunsalirawo okunnakuwaza. Makulu ye Allah okukuleetera okugera kwe nga kukunakuwaza. Tekijjaawo nti owakanya kadari, wabula su'ul qada okubeera nga Allah aleeta okugera kwe yakugerera, eitha mu ddiini oba ku duniya oba gwe kennyini oba mu bantu oba ku maali, oba Allah nga okukuleetera su'ul khatima, enkomerero embi. Kati ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ista'adha minha, yasaba Allah bimukingirize kubanga bizibu bikosa omuntu. Kati su'ul qada bwe kugera okubi oba okusalawo nga Allah yamuleetera n'amusalirawo embeera emunyigiriza n'agwa mu buzibu ng'omuwa enkomerero embi. Omuntu n'afiira mu loogi, n'afa ng'anywa omwenge, n'afa ng'ava mu mazina, n'afa ng'ava mu ssabo. Su'ul qada, enkomerero embi. Ekyokusatu ekyokuna Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yasaba mu dduwa n'aga nti washamatatul aada, ayi Allah n'okusekererwa abalabe bange nga nfunye obuzibu. Kusaba ayi Allah obinkingirize. Bantu bangi basekerera nnyo abantu nga bagudde mu buzibu. Ati Nabbi sallallahu alaihi wasallam edduwa eno njiddamu, Nabbi yaga nti Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa daraki shaqa wa su'ul qada wa shamatatil a'da. Dduwa etegeeza nti ayi Allah nkwenkingiriza omponye obutagezesebwa na bigezo bisobola kugumiikiriza, obwavu, obulwadde n'ebigezo byonna Allah byasobola okutuusaako. Wadaraki shaqa, ayi Allah n'okunzikiriza ntu n'azikirira kuno ku nsi oba ku akhira, Allah omussaako ebibonerezo. Wasu'ul qada, n'okugera okunakuwaza omuntu. Allah asobola okugerera n'akuwa ezzadde, bonna Allah baakuwadde ne bagenda ng'okyali mulamu, teyalisuubidde abaana be baali muziise, bonna Allah n'abatwala, famire n'emuvaako n'asigala bwannamunigina. Su'ul qada, muntu abadde n'ebiyungo bye Allah n'abimuggyako
n'afuuka atambulira mu kagaali n'aba nga takyalaba okulaba Allah n'akutwala, okuwulira Allah n'akutwala. su'ul qada, okugera okwo okunakuwaza omuntu. Abadde atambula takyatambula, kugulu baakukutulako. Abadde alaba takyalaba, liiso baaliggyamu. Abadde awulira takyawulira, okuwulira Allah yakutwala. su'ul qada. Naga nti washamatatil a'da, n'okusekererwa abalabe. Ebyo byonna bye twogedde, waliwo omuntu asanyuka nga munna afunye ebizibu naga nti alyose yali yeepanga. Hati olina okulanga n'okugulu bakukutuddeko naga nti naye kaalabe. Kati nabbi yatugamba twewale, manya tumusabe tuleme kusekererwa abalabe. Kyova olaba gy'emikwano emikyamu egyasoose mu ddwa gisekerera nnyo abantu ne gitusekerera nga tugudde mu bizibu. Edduwa ezo abooluganda muzisome emisana n'ekiro, mu lugendo ne bwoba toli mu lugendo. Amakulu mu mbeera zonna zisomenga, tulemenga kumala kutuuka kufuna bizibu ate tujjukire okuzisaba. Olwaleero mukkirize tufundikire n'edduwa eyo eri mu Bukhari ne Muslimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagisomanga. Abawandiika njiddamu omulundi ogusembayo mu Luwarabu. Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa darakil shaqa wa su'ul qada wa shamatatil a'da. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wale mukiriza tukomaawo omulundi ogujja tujja okutandikira ate n'okweyigiriza okulala. Ihfadillaha yahfaduka, weekuumire ku Allah, Allah ajja kukukuuma. Naam.